9th October, Independence Day. People should coordinate and communicate to Tata Kampala. Okay, loko naye ajja misawa eziddako. Loko naye ajja misawa eziddako naye agenda kubanga ababuzaako. Tata Kampala tuli live ku Mukisa television ku Rujio TV. Buzaako ku bannakampala ddala ne bannayuganda bonna naawe abambadde tebalowooza nti gwogenda kuveetingibwa. Lwaki balowooza bwe batyo? Tumunange mu gavumenti yaffe twagala buli omu abeere under the law. Equal under the law. Kyobola tugamba tuba twagala abantu bonna bonna babeere equal under the law. So mu secretary general oli president time bweba etuuse nga olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bonna bonna mu kibiina olina okutuukiriza kubanga akakiiko twakateekawo era akakiiko kalina obuyinza okutunula mu mpapula zaffe n'okutubeetika ffenna ffenna abegwanyiza position ez'enjawulo. Abantu baffe aba Kampala Central n'abatulaba bonna bonna mu Uganda mbabuuzaako era tubeebaza olw'obuwagizi bonna byemukola okugoberera n'ebirala. Katulabe stage eno bwe tugimala ate tujje ku ground twogere nammwe ku nsonga zetwagala okukolera abantu baffe mu buli mbeera yonna yonna. Katusuubire nti akakiiko kajja kulaba empapula zaffe kalabe gazigwanidde era kyonna kyonna ekiba kibulako kakitusabe tukireete tusobole okubeera nga tusobola okugenda tukibbira abantu. Bannakampala oba wasuubi ki watya nga bakuwadde kaadi? Bannakampala bajja kuba nga bafunye omuntu awuliriza, omuntu asobola okubakiikirira, omuntu asobola okwogera ebibaluma so si ye omusanyusa, omuntu asobola okukwasaganya ensonga zaabwe, omuntu asobola okugenda mu bufunda bwabwe we babeera, mu maduuka gaabwe we babeera, we bakolera, wonna wonna bwe bali mu paati zonna zonna ez'esite mu zigeto n'awalala wonna wonna asobola okukiikirira ebirowoozo byabwe ng'abifunye. Kubanga obuzibu bwe tulina kati mu bukulembeze, tulina abakulembeze bangi abagenda eyo okukiikirira bo bye balowooza mu mitwe gyabwe oba mu bwongo bwabwe, nga tebasooka kwebuuza ku bantu, nga tebarepresentinga bantu era nga teboogerera bantu. Ekyendowooza nti bwe mbapeeredde omukisa abantu ba Kampala Central eddoboozi lyabwe lijja kutuuka bulungi nnyo nnyo butereevu. Abasuubuzi, abaana ba booda, abakola mu ddale, buli omu yenna yenna kategori gyagwamu. Abafumbi bonna bajja kulaba nga bafuna kyebasinga okwetaaga mu bukulembeze. Omukulembeze ayinza obutasolvinga bizibu byonna 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 by'abantu, naye at least bwe baba tasobodde kusolvinga bizibu byabwe, at least abogerere abyogereko. Yes, omulungi tulaba ku Mukisa television era nga muganda wange tulaba akaseera kano mbadde naakamuggyako engalo era ne bamala okuba nga bamuyisa era